Webale kwera nga atotambula naffe bulungi. Beautiful Tuesday kulikayo ku mulimu gwo webale kwera nga atokikwasaganya bulungi nnyo. Nze Sula Ssenyonga okubeera nga ate tutambula bulungi nnyo nze naawe. Gigenze kitejo olunaku olwaleero era embeera tusuubira nti eri bulungi nnyo. Bakazi bajja bwe bayomba bwe bayomba tokaana nnyo nabo. Bakazi bajja bwe bayomba tokaana nnyo nabo. Obawaamu akaseera balina akaseera bwe bayunitinga. Subira kayima ka Bobi Wine aka United Forces of Change okawulira ako. Emabega wali eri Namuganza yasooka n'abeera Kabwanango n'omukyala Kadaagoba. Beni ono bwe yajja ne beetwala. Kakati wano yavuddeyo n'agamba waaye kansooke nkube emmundu. Eyoono nkubireko omukazi mujja kuba ono alayika mukadde ku nze saawa yonna atema. Kati nadda ku side ya Kadaaga yavuddeyo n'agamba imagine marrying at 50 years onoonya ki? That lady came here not for marriage purposes but political business. She wants to disorganize our region Busoga, which most of us can't accept. Oyo minister Persis Namuganza bwe yagambye bwe yabadde ali ku radio ye Busoga ku weekend. Obontegera n'agamba nti bannaye oyikyamuleeta wano eno si kufumbirwa nti oba yagala nnyo okufumbirwa Abasoga biki nedda. Ekyamuleeta wano ayagala ku disorganizing region ya Busoga. To be sincere, biki byagala okukolera Busoga byotasokolera concentrating mu bateeseeyo n'obibakolera. Njagala tubeere fair. Mukyala Anita Among Busoga oyagazaayo ki? Wajjayo omusajja wajjayo omusajja teeka unango nteremu waneeno. Wajjayo omusajja era n'omufuna ate bakati oyagala kuba bantu be bonna bakke ku ttaka. Njagala tubeere fair. Njagala tubeere fair mukyala gwe. Kiki kyogenda okukolera abantu bano ekipya kyotasobola kukolera Teeso? Kale tugambe sooka okolera abateeso tumanye nti Teeso eri okke. Now you are coming for Busoga. Giwajja omwami. Giwajja omwami kyoba otutegeeza dhani okulwana entalo ng'olwana ntalo za piraawo. Kuba simanyi neebuuza olutalo lwa Kadaaga n'Amonge gye luva kiki? Muli mu region ezizanjawulo. Fenno wano mu Buganda tusobola okukontaininga ennyo. Ne kati waliwo abantu tribes ezitakontaininga bintu bimu. Nga nva wano nga ngenda kwesimba mbalalo baggulu nga nze Ssenyonga. Ngende nsalirewo ab'eggulu nsalirewo ab'embalala. Tekisoboka namwe mukimanyi. So kati olutalo lw'olwana wandibali tolutandika nnyo tolugenda nnyo lukomaawo. Sooka olabirira abantu bo. Bw'omala obbalabirira things will be go okay, you know. Bintu tebijja kutambula nga bwe mubibala. Oba ontegeera. So kati mu mbeera yonna oba olina okubeera nga ate osigala okyaliko mu bantu bo obatuuse bulungi nnyo bagire n'obulamu bubeere nga bweyongera okutambula. Embeera eri etya? Gye buvuddeko awo waliwo ekifuusa ekiboozibozi mu kibuga Kampala. Gye buvuddeko awo kooti yayise ekiragiro nga bw'ogamba waliwo abaali beemulugunya ku bufumbo oba omusajja okuwasa abakazi abangi. Kooti nevayo negamba ekyo tekirina buzibu. Tekirina buzibu kiri okke. So mu mbeera yonna nga kooti negamba ekyo tekirina buzibu omusajja waddembe okuwasa abakazi abasukka mu omu. Era egamba kikkirizibwa singa kibeera kijja. Mujjukira ekyo baali bakireeta mu Paalamenti. Abakyala Abasiraamu ne beekalakaasa ne bagamba tekijja kusoboka, tekijja kukola. Kati ndowooza ne baagala bakiise eno mu kooti bagamba ereteeka kyamu lolololo. Ekooti ebeeko kyeyisa. Kooti yavuddeyo n'ekabatema ne bagamba it is very okay. It is very what? Very okay. Omukyala asobola okubeera nga omukyajja akkirizibwa okuwasa abakyala abasukka mu omu.
kati weebuuze babadde bafaaki mufaaki ffe tweyagalira abantu baffe n'abantu baffe batwagala gwe bwoba tuyagala kubawasa it is okay bwoba tuyagala kufumira musajja alina mukyala wakubiri it is very okay ofaaki ebintu bino nno munnange tebakukaka togenda kuva eri kuimpozingako kintu kyo waliwo mukwano gwange eyali agezaako okunteekako Jesus munnange nno olina okulokoka lokoka oba yagala okwogera nange soka olokoke I said munnange singa nange nakugirayo ensaasi zange nenkugaba munnange bw'oba oyagala okubeera nange n'okwogera nange soke tugendeko wajjajja muwanga okkiriza ebintu by'eddiini bino olina kukkirizisa muntu mpola mpola oba kitegeera omuntu olina kumukkirizisa mpola mpola n'omwagazisa ekintu kyekimu n'obufumbo ng'oggyeko nti etteeka gisobola okubaayo nga liragira oba gye liri nga omuntu akkirizibwa okuwasa omukazi asukka mu omu okitegeera era still kiri wakati wammwe babiri okiyingira tokiyingira gwe bw'oba tokiyingira ate neighbour tokola ki tokimulemesa neighbour tokimulemesa yakisobola muleka akikole toddawo kukivumirira ererere oyo alina abakazi bangi nnyo kyekimuganya okukulaakulana gwe olina akakazi kamu gwe nanyini street za Kampala road ku street za Kampala kuliko ekizimbe kyo tekuli omuntu era anywa nnyo omwenge kyekimulemeseza okwekulaakulanya gwe atagunywa olina yiika mmeka ku ttaka lya Buganda toyinaayo oba ontegedde kati mugenda gamba era oyo ali mukuubisa abaana banywe nnyo omwenge bawase nnyo gwatanywa mwenge atawasa kiki kyolina tolina kyolagawo olina Yesu yekka my people wake up mwesiba nnyo mu mbeera ebateeka mu nnaku n'okwennyamira eddiini yonna ekusalako essanyu lyo muganda wange wandibange eyo oli wakyamu eddiini yonna ekumalako eddembe lyo eri essanyu okusanyuka na buli kimu oba enzikiriza yonna eyo yandibange ekuyingiza mu nnaku gy'otamanyi muwendo naye nga tolina tomanyi kyakikolera oba ontegeera nga naye kenyi tomanyi kyakukola ki tomanyi kyakikolera teweekakasa nsiramuke ndokoke nsamire nkole ki bw'oba onoyagazisa omuntu eddiini gimwagazisa empola mpola togimukaka bw'oba oyagala omuntu awasa omukazi omu abafumbirwe abaire n'abasajja omu mugenda ng'omutandika mpola mpola omulage obubi obukirimu batogenda kuva eno ng'omwogerera bigambo omukasukira ebigambo ebisongovu era gwe ogenda kufa bubi nnyo erererere bagenda kwokya omuliro olololo muleke bamwokya omuliro mwana wa nnyoko nedda gwe bagabira kimanyi nti kyakola kikyamu kati bwe tudda ku sayidi y'abasiraamu okuwasa abakyala banakikkirizibwa as long as obawooye era ng'osobola obbalabirira kyenkanyi era etteeka tulimanyi bulungi nnyo tulimanyi bulungi nnyo oba ontegeera tulimanyi bulungi nnyo tusobola okubeera nga tulikola ki tuligoberera temugenda tusalirawo ate sima yamu twogerere mukolimuta wasa okusinzira ku ddiini yo actually kyekituufu wasa okusinzira ku ddiini yo abasiraamu batuvuma nnyo tuwasa abakazi bangi bati nze njagala gavumenti eteekewo ekitongole kikole risaaki mugende nga mubuuza abakyala abo abali eyo baawo yaani ye John aliwa anti alina amaka 2 mujja kutya nga ba John ba Yosefu be basemaka okusinga ate abasiraamu oba ontegeera kuba abasiraamu batuterawo kali olina okubasavinga kyenkanyi
obala kwera nga otambula naffe nokulu wakubiri tukulisayo ku mulimu gwo ate nawe agenda bugenzi kuno tugamba nti munange sambya kobere ngo tuka bulungi ddala nnyo embeera eri tubulamu obusanzo tubaye eno nga tubikuwa byonna nga butulina okubikuwa nze Sula Ssenyonga okutambuza bulungi nnyo ensonga zino. Waliwo gayi akoze ka video nga agamba nti my idea was taken without credit or compensation. Man claims to give local tear gas formula. Ono agamba yali asomye Makerere mwaka gwali gwa 2017 na mu technical ya science mu department ya science na ya tear gas. Kati bwa ya tear gas ni babawo ba bloka bamutwala eri aba UPDF. Bamutwala mu ba UPDF ni nabaguza idea. Nakolako nabo mu Barracks e Nakasongola. Nakasongola eno government ya Uganda ekolera ya Masasi. Era basembolingirayo ne ku mundu entonotono. Ne ku mundu entonotono bazasembolingirayo. Now Gaya agamba bamutwala eyo nakolayo of a certain time batuka ekiseera ne bamujja ku mulimu. Bamujja ku mulimu because yali amaze okubayigiriza ngeri ki gibasobola okukola mu tear gas nga bategedde butya kuba ebintu bya science ebyo obeera ne formula nti ntabula kino obungi bwe buti nengattamu kino obungi bwe buti era okukakana ng'akoze tear gas. Tule ku tear gas ebike ebyenjawulo twasonga kulaba oyo wa mukkoyo omweru ekiseera kyatuuka nitulaba tear gas owa bbulu owa pinki owa red n'ebirala byonna nitwebuuza formula y'omulenzi yeeyo oba kati agamba Sajja ono mutadde ku page yaffe osobola ogenda n'omwewulirira agamba nti bano olwamala omukozesa ne bamuggyako formula ye tebalina sente zibamuwanga akasiimo kyobawa omuntu omuyiiya nti ono ayiiza kino katukimuguleko. Tulina kye tuyita copyright nti wano mu Uganda omuntu akola ekintu n'ataganyulwa mu kiyiiye kye ate abatakiyiiyiza ne bakiganyulwamu. Kyovola bano bahabalisti tasobola kulaga muntu we gwa amukolera ngeri kijatabula mu ddagala li alina akasenge mwayingira ne yeekweka n'atabulira eyo n'amala eno n'abaleta ne bapaakinga. Oba ntegeera. So kati mu mbeera yonna okujjako nga copyright emaze kuyisibwa n'osayininga endagaano n'abantu bogenda okukolera kati ngono singa etteeka lya copyright yali weeriri naye terikola nti singa lyali likola bulungi nnyo oba oli awo yandibadde afunamu mu formula ye ne kati olw'okuba terikola ate bakoledde basooja bagamba wacha wewe wacha mpirimba mandulu wapi wewe nga bamuvaako nga bamugoba. Naye abantu bajja kugamba eyo diversion eyagala tudivertinga naye gwamusinga. Wali okola tear gas tumugule nga Abannayuganda oba abonyebonye Abannayuganda byebyo bikoli mu bibagamba. Wandiyiza ka juice ka soda ka yogati ezo formula tukimanyi osobola oziiya n'okola ekintu ekigenda okugasa Abannayuganda bakikuguleko. Wandibadde ovaayo n'ogamba Abannayuganda tebasiima nabayiiza kasoda ak'essente ntono oba nabayiiza eddagala eriwonya olubuto obw'omuntu oba omusujja tebalikozeseza baliganye. Awo bandagamba omuntu yayiiya kati omusajja yayiiya Covidex tetulina we tusobola namwogerako kibi nti yayiiya ekintu ekyajja okuyamba Omunnayuganda okuwona obulwadde obwali buze okumalawo ensi yonna. Oba ntegeera nego yiye tear gas alumya obulumya abantu ebikolimo bibeera bingi nnyo. Bakubbe nze Sula Ssenyonga mpoza ate bale kubeera nga ate otambula naffe bulungi nnyo obulamu obusanze otya embeera eri etya tubaayo nnyo naffe eno nga ate mpozi
tukikwasaganyiza ddala bulungi nnyo. Waliwo kaala kawala leero kalukiya kaagala kwesimbawo ku Women MP Buyikwe kalumbye kagenze ne kafuna certificate ne kagigula ne kibya n'ekifaananyi ne bali mu ezo ne bagiyita one star ebayi ya sente mmeka one star certificate no y'emitwalo 10 yetandikirwako kagamba nange nzize kabadde kakadaama niwe wakadaama kabuvuddemu kabuvuddemu ne kagamba nedda nina okulumba nalo kati awo mulina okukitegeeramu abaana abadde bali eno nga mukyaliisa ebijanjaalo empiso mukitegeere nti ekintu si kyangu ekintu kizze ate mulina okituulamu oba ontegedde wannange with a ballooning population and changing demographics, our duty as a ruling party is to tackle the new realities. Where insecurity was the key challenge 30 years ago, the task now is driving economic and social transformation. Mike Mukula bwati bwagamba nti population oba obungi bw'abantu bugenzi bweyongera. Tulina okubeera nga tufacinga realities ezimu tutegeere ddala wava obuzibu. Emyaka 3 egiyise waliwo ebizibu bya security, bwe tuba nga tubitereezezza kati waliwo ebyenkulaakulana n'ebyenfuna. Bwati bwagamba Captain Michael Mukula nti bibalina okufacinga zayise realities. Michael Mukula realities ezo facinze otya mu bantu abamu nayo kampuni ya security ngimanyi ewa abantu emirimu ne companies endala, but omusaala gwobawa gwe guli n'okuweebwa era abalonzi bo bali abamu ku abo bowadde emirimu mu security company yo. Omanye ekyo nakyo kigira bakiyita batya, nakyo kisikiriza omuntu okuddamu okuwa akalulu. Ebimu ku byasikiriza Nabbanja abantu bamulonde na kifuba na bidi nti akoze emirimu mingi nnyo. 1 aconnectinze abantu bangi nnyo okufuna emirimu. 2 n'agibatandikirawo oba ntegeera n'agibatandikirawo mu bitundu byabwe nti bwazimba hotel abaana ba employinga ba mu kitundu omwo togenda kusanga manager nga avudde Kampala nedda ba waitress ba receptionist bani ba mu kitundu. Nakyagala nnyo enkola ya kampani eno ya Starbucks. Nayo kyali wange ne mubuuza naye basajja bano nga batutte nnyo biki bawa ku baana emirimu ne baŋŋamba nti Starbucks ekozesa baana ba mu kitundu ne ŋŋamba mulimba. Kati paka le nagenda ku Starbucks eri ku Tula Road nensangawo guy ng'akolawo ne mugamba nentandika omukemekeza nga tamanyi research kigendiko ne mubuuza okola wafunye wano mulimu nti nafunye wano eno nti ate abo bo bavuddewa. Nangamba bano baana bamuno abamu babeera wali waggulu abalala eno nga baana ba within ekitundu ekyo Kawempe Tula Road Mbogo. Teri byagamba nti ate simanya bikoze bitya ate biki nedda. Ekyo nenkyagala nti Starbucks employees abaana mu kitundu ne petrol stations ntabwe mutembeera mukola oguddewo petrol station mu kitundu ky'Ebombo. Lwaki ate abakozi obajja Kampala? Funa ab'Ebombo bakolemu. Ekyo kijja kuyamba. Kati naawe munnabyabufuzi wenna ali eyo mulimu kigo otandikidde abantu tikale ne bw'onooba toli mu buyinza bajja sigala nga bakubenefitingamu era bakabire bagambe twasubawo nalebo bannange yatandikirawo radio yatandikirawo hoteli abaana baffe bafuna emirimu gwe mu kampuni yo oba mu kampu yo baana bagenda kunyumyako kiki kyokoledde ekyalo kyammwe? Tewali, zero. Abantu abo osuubidde okuddamu okulonda tekisoboka, tebasobola kuddamu okulonda era babeera bazze gy'olimbwa era onalebo bakubba wabalemesa. Therefore tufeeyo nnyo ku bantu baffe. Abantu abamu babawadde, abantu abamu mwagudde mu bumyufu because muli bakopi, abantu babakooye.
Toyina business gy'otandiseewo nti abantu babadde bafuna emirimu ku lulwo. Toyina connection zo bawadde. Tobakoledde enguudo. Tobayambyeko ku nsonga z'amalwaliro. Tobayambyeko ku byaki. Okomawo ozunga ekisaati kye ekya yero. Lwaki abantu tebakukoowe? Naawe opposition oba ozuza kisaati kyo kya radio bakya bbulu bagenda bibakola. Nabbanja mumulabanga ataasoma mwagamba nga teyasoma bla lelele. Awo yabakubye. Kuba nategeddeko nti akalulu ka Nabbanja kabaddemu n'omunene ddala eri waggulu ku ntikko nga naye alina gwa sponsorinze. Nene bamukubye akalulu down ku 0. Oba ntegedde down ku 0. Kitegeeza ki? Mwetereze. People's Front for Freedom PFF members are prepared to storm and camp at the office of the principal judge if he fails to fix a date for mention of Dr. Kizza Besigye and his co-accused Bedi Lutale. This declaration was made by Honorable Kabaziguruka, the acting chairperson of the Electoral Commission of the PFF during the press briefing. Agamba singa principal judge tavaayo n'ateekawo nsaleesala oba olunaku lwe balina okuleeta Dr. Kizza Besigye abeere nga bawulira omusango gwe era aweebwa okweyimirirwa. Abajjekeraawo okuzanya obundolindoli bagamba bagenda kumulumba ku ofiisi ye bakampinga awo zivuge. Bwe bakampinga waawo bagende basaleko amaka ge. Namukwano gwange Kayibanda yagenda n'akola omulimu. Kayibanda ono kadogo wa Museveni. Ne bwe yavaayo nga bomanyi nti abantu bonna abo abaana bonna abatalina bitabo babasuula ne bagamba amuddeeyo musome. Kati abamu baddayo okusoma abalala tebaddayo okusoma because tebayina bibasobozesa kusoma ssente. Kati Kayibanda n'abeera nnyo mu mirimu gy'okuzimba n'okusima ttooyi. Naye agamba yasima ttooyi y'omugagga omu. Omugagga n'atandika omudingisa ku byensasula. Ye kye yakola teyaziba ttooyi. Yagenda mu maka g'omugagga omu n'atuulirira mukyala we. Mukyala we ajjayo emmere mbw afumbe manda biki nga buli lwakuma essigiri ono ng'agizikiza. Buli lwakuma essigiri ng'ono agizikiza. Nti ng'abe wange batalidde nga mmanja ssente zange n'abeewo tebajja kulya. Kati bano abantu basobola oteekawo embeera gwe principal judge nga bw'oli nti abeewaabe wooli famire yo terina mirembe neyo ne bagimalako emirembe okutuusa lwo fixing embeera n'ogamba bakamaawo bannaaye obusajja bundi bubi. So abasajja babayi Muzeeyi Besigye musajja mukadde akaddiye emyaka gye tegisaana kubeera munda. Besigye kati wano wetwogerera takyasobola wadde n'okudduka nti agende ku kyeyo nedda ave mu ggwanga alagewa. Emmaali ye yonna ebibugagga ebyo byonna ebisinga biri mu Uganda abeere nga adduka alagawa. Ye muntu gwe mwandibadde muwa ekitiibwa ne mugamba ono katumute olw'embeera bweti naki nimubalwisizaayo nnyo. Nze munsobera kukwata muntu nga temulina bujulizi. Bwe mubanga muli sure nti obujulizi mubulina, kwata omuntu pakatya muteekerewo mu kooti musomere omusango gwe omugambe n'obujulizi bubuno ne buno mutandika okuwoza. Oleeta obujulizi ne bali babuleete. Oleeta obujulizi ne bali babuleete. Oleeta obujulizi ne bali babuleete. Gugwe. Naye n'osiba omuntu mwaka gumu 2 3 mbutu kyanoonyereza. Shame upon you policemen. Abasayidi mwe muswaze eggwanga lyaffe. Police has released an audio clip recorded during the brutal murder of Mutanga David and his wife Deborah Florence Mutanga in Entebbe earlier this morning. Kati bagamba omuntu yenna amanyi eddoboozi eryo ery'omuntu oyo bataddewo obukadde 50. Bataddewo obukadde 50 bw'obatuusa ku muntu oyo. Oba ntegedde. Wano nno bagambye n'abamawulire muli baddembe okwenyigira mu mbeera eno. Abaana mwagala bajja muli mu baddembe bwa kunoonyereza kubanga bagoba obukadde 5. Mu abamawulire mujja kufiira bwereere. Ensonga mwe ziveemu zirimu abanene. Bukadde 5 weebuuze
lwaki tebabuteeka ku security y'abantu bano ne bakuumibwa ne balema kuttibwa? Bibuuzo bingi n'ebiki ebikolebwa mu bulemu. Nze nsiibudde. Mbere bulungi, mweraba.